kundi sente yazikozesa bubi, Bryn White sente yazikozesa bubi. Nti omuntu ali mu limelight bamutwalanga example, then n'abantu ne reflecting engeri gye yeeyisizaamu mu bulamu bwabwe bwa buki. Era buli mwana akimanyi nti kati bwaddamu ofuna sente, bw'okola amalala amangi ofuna stress n'ofanga ssemwanga. Okitegeera, bw'ozigaba n'ozoonoona omaliriza olinga Bryn White ziweddewo. Golaba meka kati abafuna sente ne baddamu ne bakola ebintu ebyo. Bayiga ukyabirawo bino bipate simanya mbulu ikiganga pate ne baleeta sente kuba babimanyi bikasinga. Sente buli omwazi noonya abantu bakeera kumacha kukaaba kwegayirira Mukama Katonda, abantu bafa birwadde, abantu bafiira malwaliro banoonya sente gozi kwato zimanse manze boti. That's a curse. Njagala mbulire buli muntu yali akikoze ali oba ali successful. Okitege it's a curse. Sente buli omwazi noonya abantu bakeera kusaba bali basaddaaka abantu bakola biki ba Mukama mpa mukwate. Nate Khalifah abayimbi mwe tusinga okulaba no nga namwe mukwata sente zabwe muziteeka ganze nafunyemu $1 n'oziteeka awo nafunyemu n'okwata sente n'okunyana ifaananyi ng'osadde okuteeka awo fata abayimbi eky'omuyimbi kirala kubanga era tuli mu showbiz. Okitegeera kubanga omuyimbi ate gwe mulimu gwange bwe siirage bantu mmotoka mpya neggwe omuntu wa bulijjo Bryn White ekikwagaza amalala g'omuyimbi kiki? Kubanga omuyimbi agamalala alina okugakola atundireko music we. Yensonga lwaki omuyimbi apangisa modo napangisa ennyumba eyakabi napangisa kinabiteeka mu video n'alabika nti yennyini byo nenga mu real life si bibi. Kati ye atono omuntu wa bulijjo bulamu olwokuba alabye Khalifah yabitadde mu video ye ayagala abyeteekemu mu real Fezi Lamborghini tuzipangisa ntuziteeka mu video ye ayagala jigula abe nayo. Okitegeera ogenda okukanga maintenance biki nga bimulimbi. Fe tuli mu business ya kiferi ya kimafia. Fake it until you make it. To fakinga. Okitegeera kikinaga nti Bebe Cool akola video ya milioni 4 nagambo ya bukadde milioni 3 simanya milioni 5. Okitegeera. Khalifah, is this the reason why muteeka ebigambo nga stanlizer nga kigambo ki sanitizer mugundi ya mu nyimba za mfuna engeri gye tu marketinga mu wakono. Kozo gena nolabanga nti akatale kali too tight. Okitegeera nogamba nti kati webeera nti fashion nyingi zaawo nti fashion empya kuyingira okoza akata ekisooka buli omu yaleese ennyanya kati zange nziyisizaawo nti buli omu yaleese ennyanya ate nnungi. So buli omu yaleeta olulimba coronavirus nga buli lulungi Khalifah n'olowoozaamu mukibisa dati n'otuula wansi. But me just sensitization sikate yali ira sensitization kati banaawulira batya ng'olimba teruyise mu bantu kintu kye boogerako kye kiba kituuse mu bantu. So kyogezaako gamba bafaaniza bakola nti this wasn't a mistake, it was intention. Cause nze nakola BBA stroke marketing makerere okitegeera business administration stroke marketing. Kitegeera manyi kye bayita okumarketinga product okuyingira mu society. Kyekyakuleetesa engatto controversies zisobola okukola ekintu ne bakiwa attention. Yensonga lwaki Khalifah olaba ebintu byange byanjawulo nzijja nga ndi muyimbi ndi unique nina engatto nina style ya dance style ya music nti obirabanga omuntu yatula wansi n'akuliyetinga. Okitegeera omuntu bwandaba fani wange asigala nsobola n'okusigala nga ndi fashion. Okitegeera nti wino bawe ebintu ebyenjawulo ebitunda product yo. Yensonga lwaki oli akola ekintu nakola akalango banange kana akantu kakukola kino era bwokanywako nyogenda okukanywa toyina kyokyukako toyina kyo. Okitegeera kaweza omumiro n'ennyonta ebakuluma nga y'amazzi ne bwonywa soda oyo gwe bawaanye. Okitegeera wabula kuli kuba kujubisa. So at the end of the day zenga business man ntula wansi n'endaba views nina views meka relevance bw'owandiikamu ekigambo aganaga ku Google kiki okiyinza ko kugamba ebyo mu Nigeria byatukubisa bw'owandiikamu bwoti African artists okitegeera bw'onowandiikamu Shiba ero jala bajja kuleeta Shiba then omalengo bakuleetera aba Nigeria lwaki nti babeera nnyo kuki bali relevant. So bano nona bali bakwatakinga okuli A-pass okuli n'abasigadde kifula kyakabi kali kakodyoko bongera kintu kiboba balooza nkoze ensobi kumbe nze mwangamba ya
bakubye okitegeera so kakati oluyimba yalufuula hit kyobalaba ezaawe balwana naye yamala nakeera ku makya n'agenda akola olwe yayimba olutaliimu mbogo luliwa nga terwatambula mwe luli mu ssimu yoggulu olumanyi nestaniliza yo omukola ki so kati ebintu ebimu nti gyensonga lwaki naleeta fresh daddy nti nze nkola ekintu kyolabanga ekitasoboka fresh daddy tewali yali amusuubira musajja mukulu tayimbangako ninzija nemubateekako ne bamwegomba ne Bebe Cool yatuse n'amukozesera mu guyimba gwe olowooza lwaki oguyise guyimba kuba gubi ebyuma yabigula mu America bipya naye maama sawundi bifulumya yeekatwe nkyali ne mukibisa that MP2B era nga Alize oba aka Khalifah aganaga from bad character era nga y'omu ku abasajja abasayiniza abayimbi abangi nnyo n'afalling out nabo omu ku bo batugambye gwe making a celebrity ne batuuka n'omuteeka mu guyimba gwe oluyimba Bebe Cool katwalinazeko ku nnyimba Bebe Cool yata oluyimba what is your take on it? Luli amachayish nnyo yes information weeri cause kubanga tekwali kuyiiya kipya already ekintu ky'okuyimba kyaliwo nga mbutuufu gwaludde mu industry okumala emyaka 2 ne bwewandiyimbye 00 wali omuyimbisa style nti oba 01 kagamba ono muteeka munesosi kujja no you sound like an amateur kitegeera so the song is amateurish ne beat si beat omuntu gyalina okukoza nze ng'omuntu amanyi production si beat eri soulful omuntu gyasobola okukozesa na relatingako mu mbeera gy'aba alimu ojja wegendereza eno oba mu lighting oba mu movies time bwetuuka nga ya love era bateekamu obudongo bwaki bwa love okitegeera bwe kutukanga kukanga nomanyi oba bagenda mutta nawe kwegana naye nekikwatako kati oluyimba engoma yakuzina ate information gye batambulizaako yannaku okitegeera Bebe Cool okukwata abayimbi bangi nnyo n'abateeka mu luyimba ono nga gwe toliimu oba kyekikuleetera okwogera bwoti nze kubanga era ne bwe nandibaddemu tekina kyekinyongerako oba bo nti tewaliwo kyamaanyi kye beeyongerako mbwe kye bansinze mbu mpulira bubi kubanga bo balina kye baakiivinga bwe bagenda mu luyimba lwani wabula njogera facts cause tuli mu Premier League okitegeera oli Arsenal ndi Man U so nina okwogera nti owagira ttiimu ki mu Premier League Man U oli wa Arsenal kati abasajja tebali makambuku tebalibeerako mu nsonga zizimu kale eyo tek tugiwedde kati nti Bebe Cool kyemanyala mugambe nti saawa zino yesu okwata abayimbi abalala ne bayimba kirungi naye lwaki obayita saawa zino ng'oyagala bayitirako okitegeera obadde nga selfish n'okwata video za bukadde mmeka n'ozikola gwe nolimba ne lugaana n'olutolola nga tolina mwana n'omu gwokola ki kati okoze ki studio kyo kikulemeredde tolina muyimbe bayisobe okitegeera obafunzizo yagadde obbanyigiramu okikoze Bebe Cool teyeetaaga kukwata abayimbi bonna bagatta kola luyimba yeetaaga yimba luluyika then bali n'abaana nabo n'abakolera ezaabwe nagamba nammwe muyimbe twongere okuku ensi Khalifah nawe yimbira bafaani bo sente zizo video genda okole Bebe Cool alina obusobozi buno nga lwaki atuuke wa president bintu byegambye balina okusaba wa president nti saawa zino webagenda president balina gamba president otugamba mbu otwagala abayimbi sebo tusasulire Freedom City emyaka 10 buli muyimbi akuba hiti netukola meeting netugamba ne basalawo nti ddala atuusizza okukola concert agenda kukola concert ya bwereere tekibaleetera okubeera nga muli banafu tutya ate tutya kati kuba no labayo bwemba nga nina hiti emu okukola concert etaga miliyoni nga 10 nazijjawa ninga ate nina oluyimba lwange lwetusobola okitegeereka nkweka example nti kyekyo yali asobola okukola concert nitalina sente tolina nabapromote abasobola mukkiririza mu ssaawa eyo ninga ate oluyimba pat after pat luyimba lukubya ensi ayina lumu ninga yali asobola okukola pat after pat ku Freedom City ne bagabana ki sente kubanga ye ayina already ekitone ye already omuyimbi aba yeeteekamu mukama yakimuwa ekyo kye bayita ekitone kitiibwa ekyo mukama kye yamuwa nti capital way naye tasobola kukwata sente omuyimbi aba talina sente aba ayina kitone kyovulaba nti ekitone ekyo kyayina mwe muyina okitunda ne mukijjamu ki
okiriza mbayimbi okozesa oby ekitone kyabwe misuse of talent. It's the system cause tebaba bagira mateeka. But one great man, Khalifah, said, oli musajja muyivu, one great man said, don't ask what the country has done for you, ask what have you done for the country. Yes, but the country itself, me and the country ani yasookawo. Anti kitegeeza ensi yansookawo. So who should provide for the young one? Yeah, but omuganda Khalifah oli mukibi ensi erina okungabirira kyova olaba naye mu kwekola kwayo yateekawo amazzi nemanya nti omutabani bw'anajja ajja kwetaaga amazzi, omutabani bw'anajja ajja kwetaaga ekitangaala, omutabani bw'anajja ajja kwetaaga eyo ensi n'esooka ebinkolera. Omuganda agamba nammwe sisitimu eta gye twagala yeeyo nti bana bafuna chance ne bagendayo. Nze bwe nfuna chance yange ne nkuba akayimba kange kamu kasobola okummala ne bwe siddamu kufuna chance ekuba hit ki nti ntya kayimba kange mama yankuza Freedom City yabwerere okitegeera nga mpita ba Khalifah munyambeko ogundi munyambeko ogundi munyambeko nga nziza yakasente mu government okitegeera akatonotono kubanga wali jjukira nti concert eresa abantu bwe bati okitegeera Freedom City naye jjukira baba bamusasula ki da ate atunda n'ebyokulya atunda n'ebyokunywa atunda okitegeeza ko kugamba waliwo agamanyi omuntu nga yeetaaga nti balamu ye mu bivula ajja bikolera bakyalibe